Nze lujja omulungi atulaba mbabuzaako n'emibazo okwaga mugoya program zaffe ez'enjawulo. Ku mulundi guno tufuddeyo nnyo okulaba nga tubaleetera ku mukyala Nakawunde. Erinnya lino abavubuka ab'omulembe guno abasinga mulimanyi naye ate oluusi n'omuntu yennyini akwata ku linnya lino temumumanyi. So y'enkola gye tukoze okulaba nga tumubaleetera saate abakuzeemukko mu myaka mwe mumanyi bulungi bwe twogera ku linnya eyo ki ddala ekyaliwo ku TV zamwe nga akazannyo That's Life mwattu akagenda mu maaso era Abannayuganda bakanyumirwa entakira asanyusa okulaba nnyo. Nze nsinze ssebo amanya ndi Harriet Nalubwama abasinga obungi gwe bamanyi nga Nakawunde neyanziza okumpa omukisa guno kubeera ku mpewo nammwe. Katono nnyo omuntu wayogera erinnya Nakawunde abakulu bagamba nti twanyumirwa abato bagamba nti tetwaliwo myaka kyejo. Sirowooza nti kiriko emyaka kuba we twakolera abatazaalibwa ate bamaani babiddamu ate ne babiraba. So twogera mid 1990 and then 2000. Erinnya lya muzannyo, linnya lyali lya mukyala alina amaalo, mukyala yakulira mu kyalo talina kyamanyi kya mu kibuga. Naye nga bw'ogambye nti mwekolera kubaawo omwaka guno, I think omuntu yenna bw'aba akoze erinnya nga teyalikoze mu bulungi zingamba kya muwendo. Kati n'erinnya Nakawunde either yandibadde lyogerwako nga omubbi oba naye neebaza Katonda nti lyogerwako mu bulungi ate ndowooza lyali liyigiriza ebintu bingi naddala eri abakyala abawala abaagala okubeera abafumbo abavudde mu mbeera ze bavuddemu ate ne batuuka mu kibuga nti teweerabira wa gy'ovudde oba muntu akuyambye kye nandigambye ku bavubuka. In fact n'ekigambo kibuga tukitambuliza ku Nakawunde. Ova kibuga? Siva kibuga naye nga ndowooza oli mu luyimba lwe yasala okulonda kibuga naye nga tekirinaako nti ab'ekibuga be balina amaali ennyo no. Lwali luyimba buyimba. So kyemba ngamba nti ab'ekibuga balimu ekitwala nti be balina amaalo naye olumu eŋŋombo egenda n'ekala neremerayo naye basanga ate bano erinnyo bali ayamba kibuga okumanyibwa ennyo kyendowooza nti kati omutindo gweriko ate era si gweriko. So gwe nga bwe watuufu gy'ova ozaalibwawo? Zaalibwa gy'ozaalibwa yebeere wa taata we wa mama? Ewabeera wa taata gye bakuziika? Luweero. Luweero. Kati ab'eluweero bafuniramu wanga otutumudde kibuga Luweero n'asigala nga ye talina waalabikidde mu byokozi. Sirowooza nti kyali kyani afunamu, kyali kyani anyumiddwa kuba tekyali nti nwanirira kibuga no oba nali nwanirira Luweero. Ate singa nali mu bya development nti oba ndiwo ku developinga byalo probably yes naye nali sikolera development nali nkolera entertainment yakusanyusa abantu. Nebitambulira omwo. So Luweero eyo obulamu gye bwatandikira? Luweero taata nga abeerayo Bubeezi nenze ndi mu Kampala. Okulidde mu kibuga ozaaliddwa mu Kampala? Bannaye aluva mu Kampala n'ofuluma n'olinnya ennyonyi tunaatuukayo eyo. So ekintu kino ekyokuzannya basically kati tukitunuulire kitandikirawa okyezuulamu otya okubeera nti oli omu ku abazannyi ababaddewo era olisigala oliyogerwako? Ndowooza bw'oba n'omuntu nga amanyi okuzuula ebitone kiyamba nnyo. Gwe bw'oba teweezudde omuntu omulala akuzuula kati ku lwange sinze neezuula naye nti be nali nkolera be banzuula ate ne bannakyaringa kulaba nti mbeera ekyo kyendi. So olumu gwe weezuula ne weetemeratemera n'obeera ky'oli naye nze banzuula ne banzimba era nembeera ne bampa omukisa okubeera kyendi ate nange ne mba muwulize ne mba muyizi mulungi n'enkiga kino ky'olabye. So mu kuzuula bakusanga ku ki? Ku ssomero wali obivuddemu? Wali era mu mbeera ya kyalo eyo n'amaalogo kayisiza olwamuzannyo? Nali banzuula era nga nali ku ssomero nali muzinyi then mu kuzina okwo ate mwalabira nti ate nsobola n'okuzannya. So twogera kibiina kya Ebonies be watandikira ddala ozannya nabo? Era be nali sibeeranko walala. Watandikira mu Ebonies wakoma mu Ebonies? So Ebonies wagiviiramu ddala? Yeah, of course. Najivaamu.
Program ene kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp naawe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Gende ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Erinnya olifuna Nakawunde mu muzannyo gwa That's Life mwattu tewayita bbanga ddene kuba tulaba waliwo abakyazannyira mu Ebonies gogamba nti obitadde kiki ekikujja ate mu time entuufu eyo abantu ate baku appreciate nze noga nti ko bive. Change is always important ate era eyambako tolinda kumala kuggwamu ate n'olyoka okyusa so kirungi n'okyusa ky'okyusa ng'okyayina amaanyi okyayina kyonna ky'osobola okukola so ze nakyusa wadde nali ku hit yes wali ku peak nga abantu erinnya lyo yeboogerako. That was my decision. I felt nti bwogenda nga bakyakwagala I think era komawo nga bakyakwagala so kyenyinza okugamba nti I'm glad nagenda banjagala ate era nkomewo bakyanjagala. So mukomawo otegeeza nti oyinza okuddamu ne tukulaba ku stage nabo oba buli muntu ambuuza ekyo nedda no kati nsobola kuyigiriza nsobola kuyambako ku developinga kubuulirira kuddaabiriza abo abakirimu. Tutandikire wano mu kuyingira ebintu bino eby'okuzannya bamaze okuzuula tuyuwe wali oyingira walabanga zokkola erinnya oba just mbeera ye yakusikiriza okulaba nti weesanga erinnya lizze teri atandika nga agamba agenda kola linnya nti kati ngenda kola linnya bali abalinoonya. Of course I believe there are people nga agamba njagala mbeere omuyimbi ow'amaanyi najja n'abikola byonna bwe kiba kitagisa kweyambula ne yeeyambula akola erinnya. Ffe tetwalina that competitive mind egamba nti ngenda kubeera star although I admired okubeera nga Madonna naye nga si striving nti kiŋŋaana okwebaka oba nkola ebitasaana nsobole okubeera ekyo no. I think I was just patient and working alongside n'abaali banyamba and then it fell in place. Olumu ndoza there are so many ways of killing a rat omuzungu bwagamba oli ayinza okugitta oyinza ogikuba omuggo oba nze yange ndoza nagobangoba empola nenjikwata sayina kukola ebyo ate biri so mu kugikwata saafubisa weesanga byekoze by process n'erinnya abantu tebalitegeera so okugiving up ku kintu ekikuwadde erinnya n'ofuuka omuntu gwe boogerako kiki ekyaliwo kiki muli ekyakuleetera okugamba nti kakyo kankiwumu ku bbanga ettono ennyo teryali ttono naye nali nkoze ekimala nali nkoze ekimala so nga omuntu apimira ku kinti akoze ekimala mu kyonna kyakola era kisinziira ku muntu oyo kiki kyayita ekimala kuba gwe ekimala ewuwo kiyinza obutamala wange kiringa bwe batuwa emmere ge ne bakuwa ettooke limu erikumala nze ne bampa asatu ne gammala so gwe kiki kyosobola okutekinga in oba on nga gw'omuntu so for me I had done most of the parts I had done the roles so I needed to change. So emyaka egijjo mu kiseera ekyo olwo nga tubalemeka tubalejja ekiseera ekyo woogambira nti erinnya lizze kuba nze wenzirayo nentunula ku vidiyo ezo ndaba nga wali muwala muto era nali muwala muto nali mu secondary school wali kyali mu secondary ng'osindika emyaka egyo bwe tusinga okwagala amanya gyegyo ekivubuka distar noyita ku street nga bakuyimba saali muntu wa swaga ndowooza nga balabe bakyogera nti mbeere buli omu andabe actually at some point nagamba why did I do this kubanga toyina privacy toyina kyosobola kukola luli yagenda nga ku luguudo n'ogula ekikomando kati tosobola kigula
eyatambuzanga ebigere nga tekikyasoboka, so it comes with a price to pay. So yeah, osobola okweyongerayo n'okusoma okufuna erinnya ng'okyali mu secondary. Some Makerere ne Malako. Yeah. I'm not a school dropout nkyebaliza Katonda. Tinasoma era nengera n'okusoma ne bwendi ebula era nasoma, which is I'm happy. So Ebonies, we understand ebeera ne contracts n'abantu baayo abasinga naddala bonna abagirimu tewalina contract nayo? No contract. It's a lie. Sina gye nasayininga nga Ebonies. Ndowooza gwobeerayo n'onyumirwa n'ogamba kati kanneekipingireyo naye nga tewali contract. So nze kulwange sayina, so I can't speak for the rest. Nze sayina. But personally so ova mu Ebonies olekawo ebyokuzanya, kiki ekikutwala e Bulaaya oba wasooka nabivamu nga tonnalowooza kugenda Bulaaya? Like I said, I needed a change, so and I didn't see myself changing within the same environment or within the same country. I needed to change so I could really refocus on what I need and then achieve it, and I think it worked well for me. Tosobola kukyusa ng'oli mu same environment. Usually you tend to go back oba olaba nga gamba ate oba nandibadde, but I made a decision and I don't regret it. So at times to any decisions zaffe naye people around us buli omu abeerako ne kyalowooza. Oyinza okusanga nga bo abazadde baali bagamba nti waligiza osindika kino, na mikwano gyo nga gigamba kikoze nnyo lwaki okivaamu. So for your case kyali kityawo? I think I make my decisions as an individual, si depending ku muntu kunsalirawo. Nyinza okwebuuzaako, but at the end of the day it has to be me kuba nze nja okustandinga with my decisions. So regardless of who says what, sagala kugamba go wangamba, njagala negambe actually I'm to blame. So no, nze nasalawo nga nze era. So Nakawunde erinnya nga ly'oku buzito bwe liriko olyenyumirizaamu ekigwe ng'omuntu? Njenyumirizaamu okusanga abantu kati nga mmwe, abantu okuba nga bakyanjagala, okuba nga nfuna obuyambi bwemba mbwetaagidde, especially mu ggwanga lyange, nti abantu bambi banjagala, bampa ekitiibwa, ndoza nanga ate era mbawa ekitiibwa buli omu mu kiti kye, nti siryenyumirizaamu bubi. No. So abasinga amanya twagala nnyo galeete omugaati ku mmeeza. Omugaati gwajja ng'omwana omuto myaka egyo? Omugaati gwajja then, yeah, gwajja. Naye ng'ebiseera by'ogukolamu kikuba I understand wali mwana muto, kikiwa oli okyalinawo abazadde? Oyambako abazadde naawe n'olyako n'ogulako engoye. I think era abaana abawala bonna abato ebyo bye bali mugula ngoye. Naye nze nali siri muntu nnyo wa mashati nti oba ngende engule. Ate ne then makeup teyaliiwo. So sinze muntu nnyo era ali very flashy nti nkole a lot of makeup, nkole ebintu bwe bityo. I just want to live a simple life. Era na living a simple life. Akasente okwata mama lyako, gundi lyako, tebiri mu pate. Tebali bintu byo. Nali siri munyu wa mwenge, nali siri muntu wa biduula. Era my outing would be going for lunch or dinner once in a while, then go to, I think I didn't go to a club nga maze okuzanya Nakawunde. I didn't go to a club again because I wanted to protect myself from the public. Public yali ekuliko nnyo. Mu kiseera kya public ng'ekuliko nga Nakawunde babeera oluusi bakulireetinga ekyo kyozanye kyennyini okuba nti kyoli oyina amaalo era bwe baali balowooza ya naye nga simanyi oba nga ayina gw'olaba otya anti ze bunaye kati ndabye nkulaba ng'Omungereza ayimiridde oba Omumerika, you know. Lifestyle way I understand kati si yaffe nnyo wano nze wenkulaba si emu naye era twalivinga nga mu bulamu obuli reasonable. So yeah, nenge sente
twazikola mwera like any other person byakola kulya kwa malo gote gali wo badde abantu bakira abantu bakizanya nnyo manya times bagamba character ojuwo oyo gwefaanana bwoba wakola code bwoba wasoma drama nomanya casting then yes olumu oyinza okuwa omuntu ekintu nga yes olanowa ekintu nga omuntu akijjayo kati nazanyanga omulalu ndi mulalu siri mulalu nazanyanga omukyalo omunyankole nga njogera olunyankole bulungi nnyo naye ate nga ndi mukyala muganda nyankole waluyigirawo being observant omanyi okubeera observant mu life kirungi kati nsobola okuddayo ne ngamba nabadde n'omwami oyo naye wedde akola bwati ne bwati and yeah so life is about observing life oba acting is about observing life and then you choose what you want. I mean, you choose on how to bring it out. Yeah. So wazanyako ng'ow'amaalo n'ozanyako ng'omulalu n'ozanyako ng'omunyankole n'ozanyako nga ng'omwana w'essomero n'ozanyako ng'omusirikale ng'ozanya ebintu bingi nga tolinamu any background nti wagenda mu training ene eba n'ogenda mu ssomero lino okusoma biki byonna ebyo by'okuzanya. That was before I did drama. Yeah. You did drama? And nakola a part before I actually went to Makerere University. Oh, so ku Makerere University wakola drama? So nga ulagira dda nti ekintu oyagala kukisindika mu maaso. Drama si mubi bambi. Si mubi. Kuba we've seen people, the most hired people, I mean the most paid people, highly paid people, I think the actors and actresses more Hollywood. So it's not a bad profession. Yeah, so then balinga bachiraba. So for me, I had to prove to them to Katemba tabera school dropout. Katemba vera dala umuntu actually I saw me. I know bulamu obuli ordinary, obuli normal. It's a job. It's a profession umuntu ja choosing to be. Ngo muyimbi bwabera. Yeah, oba nurse bwabera oba doctor bwabera. So back then inayo abawala abato bewalabanga inspiration bajijja kugwe ne ba coming up that time nnyo nakati era bangamba nakulabanga ng'ozanya nange nembyagala nange ngamba mama wange oba nsobola obiyingira bangi abamu tebali mu group gye nalimu naye ng'osanga bagendanga mu groups endala oba n'abakoze groups ezaabwe I could have inspired someone somewhere. At times ekintu like music drama byonna omuntu wakikola ne kiba perfect ne waba agambye nti taking a break at times but taking just a break n'agenda n'awumulamu mwaka gumu 2-3 ogendera nga alina wakomeddewo but for your case afa abamu abadde tebakulabangako physically kitutwalidde obudde bungi okulabana kati olabika okomyewo era nga tokyalina ku byakuzanya kati anti nina very 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 busy schedule nti ekyokuzanya ate mba sirina wenkiyingirizaamu wadde okufeaturinga anywhere tulina kuba nga tukiplaani nze naye nga oli spirit teyakuyingirira ddala eriwa erinnya abantu eri ekintu ng'oli ali passionate about something. I was very passionate, very very passionate about it. Wendaba engeri gye wazannyamu. But I think now I'm passionate about what I'm doing now. Tutunulye ekyokola tudde era okikolera wa? Nkikolera Bungereza, ntuula Bungereza nkikolera naye nga kati kyendi passionate about now ng'oggyeko my profession as a nurse is raising breast cancer awareness mu bakyala then ne okuyamba abantu ababadde mu traumatic situations on how to bounce back to live a normal life kuba usually those situations ziyinza otulemeramu obulamu netubuta netubivaako but regardless of what is going in your life you can still bounce back and you live a normal life kuba tesobola bigaana kubaawo but how we react to them determines how we will be in life. So mu kino mugenda kuba mukola biki okulaba nti awareness no byonna mubikola okutuuka kwa buli kikwata? I think working with the Cancer Institute here in Uganda, then also ogenda nga
okutandika okuleeta abantu abakiyiseemu how they recovered, then and also encouraging abantu ogenda okwekebeza. Kitiisa, but I think the earlier you do it, the better. Kubanga ne bw'oki holding nga gye kiri ate you're reducing the length of your life. So I think nze kyenkubiriza abakyala bonna bw'oba teweekebezangako, take a leap of faith ogende bakebere. Results zonna ezinaavaayo ofuna support. Simanyi wano bafuna support naye eri abantu babeera supported through recovery. Ate si buli omuntu alina cancer afa naye kiva ku treatment gy'ofunye, kiva n'engeri gy'owemanaginzeemu. Yeah, so that is my... So idea erabika okubeera ennungi ate ennene. So ogenda funa support from government, baani abagenda okukwatako okulaba nti okituukiriza? It's still in the raw stages, so agamba nti support from here and there, but definitely there will be support. Your profession you as a doctor, nurse? Nurse. Wabisomera wapi? Bungereza. Bungereza omazeyo bbanga ki? Bbanga ddene. Okuva ewagenda abantu Bungereza. Obadde tokomangawo oba obadde ojja n'oluddayo? Komawo nnyo. Like mu mwaka buli December oyinza okusanga oli Uganda? Sira kutambula December, nze ntambula mirundi 2 oba 3 mu mwaka. Mu mwaka? N'otwogekako nga tetukulaba. Kakati ate nzije nkola eki, nzije ngambe ensi yonna bannange nazze, what for? You know, at least gwe oli omu ku abantu ng'osobola omanya nti yes omukyalo n'omwana. Naye kati I'm just an ordinary person. Nzija nembeera ku holiday ng'abalala. I don't need to tell everyone bannange nazze wendi. What for? Sina kyengenda kuleeta kiri glamorous nti bandeese kino bandeese ki. Era leero nvuddeyo because kino kyekirooto kyange kyempulira nti I have a voice that people can listen to, and yeah, I can be an ambassador. I can to help our people. Ate so ina gamba nawulira eddoboozi ya Nakawunde ng'agamba genda weekebeze ne ngenda. Siri muntu wa showing off nti bana naze mulabe bwenkola. I just live your life, an ordinary life. Yeah. Very simple. Temenya. Now a professional nurse from UK ayambye atya Uganda tumufunyeemu tutyo? Kati awo njagala ofuniremu nga nkola ezo projects. Ekiraba. Naye amalwaliro gaffe gasobola okwaccommodatinga inennewe never know. To practicing differently. Kati sobola kuva UK nengamba ngenda practicing on straight away. Njagala kola ng'omusawo wano, I have to do some bit of training. Kuba enkola ya wano eri yanjawulo ku yewaffe. Yeah, kuba wano omusawo wano nurse ng'ogyeko midwife, I think. General nurse akola byonna alabirira abalwadde bonna. Naye ffe ate eri tulinamu ebiti, so you find oba pediatrician abeera w'abaana, owa mental health alabirira aba mental health, owa learning disabilities nalabirira abo. Kati mbasobola kugamba nti aba nendi nurse mu mpa omulimu no. Enkola gye bakolamu ebintu yanjawulo. Ne mu mawanga gonna tosobola kugamba nti ndi nurse kangende mu American obusawo mbukolerewo. No, you have to retrain. Catching up n'engeri bo gye bakolamu ebintu. Yeah. So for basically tusigale nnyo wano mu kyozze nakyo kya awareness for now. Yeah. Awareness. Two things ebindi ku mutima. Ekyo kya cancer and then nature post-traumatic gundezo effects abantu sebe bafuna. How do you bounce back? Ate ngeri abantu bangi nnyo kati gye bali bayise mu mbeera naye ne bamanaginga. Tusobola okubakozesa ne bakomawo nabo ne batugenda gamba nze nakola bwenti nempitawo nakola bwenti. So it's about sharing experience. Yeah. Oyita otya mu kino n'omulala amanye. Oh, that's good. Batugamba nti emirimu egifaanako we gityo naddala egy'owangaalira mu UK mufuna ssente nnyingi. Buli mulimu gw'okola mu ggwanga gulina okubanga nga gukuwa ssente. So abasawo bafuna ssente, ba doctors bafuna ssente. N'olera bwe kiri banansi bafuna ssente za njawulo ne ba doctors ssente za njawulo. So kisinziira ne ddala kiri oliko ne determining naye of course omuntu ofuna ssente at the end of the month. Yeah.
So it is money that took over netwala ekyokuzannya. No. It wasn't money. Singa nali njagala sente okuzannya era nandigenze eri nenjoyininga drama gyeziri series gyeziri nyingi nnyo ezirunninga. Nandibadde nga mbagamba, guys, I've been an actress in this country and this is my profile. Can I enroll? Nansigadde era nzannya. But I just didn't want to do acting again. So how is life today? Good. Buli kimu kitambula bulungi. Yeah. How is family? Zaddeyo ku baana? I have 2 kids. Bazungu. Baffe bawana? Baana Bannayuganda. Taata Munnayuganda? Baana Bannayuganda. Simple, Bannayuganda. Kuba ffe oluusi tufuna fiya nti Omunnayuganda waffe wagenda naddala n'afuna obutuuze eri. Mbuzi ne bw'oba ozadde Abazungu bonna basigala baana. Nati baba bafuuse Bazungu. Regardless, baba baana. Abapo ffe Uganda tubaye tufunye mu. Era babeera half Ugandans, half British. Oh yeah. Tuba tufunyewo kaawo half. 50-50 fena tutwalako. Yeah. So yo Uganda ogisanga otya ng'okomyewo? Nungi bambi. Abantu bakola. Abantu bakulaakulanye, abantu bayiiya. Kirungi nti abantu bayiiya. Otera okumitinga ku banno be mwazannyanga wansi ne awo w'okomyewo noga nti let's hang out tulabe obulamu twejjukanye those days. They are not my enemies, they are my friends. All of them, they are my friends. What's this simple? Yeah. Kewanda bakusande ne Sam ewa past up game. Yeah, so bona we are a family. We don't hate each other. Mwami Sam bagenda tebalina mukembera gye bakugamba times jangu tukube muko kati maybe a season tulabe ekitambula. Because Mwami Sam ye ekintu akikwatidde ddala okuva we mwamuleka. Era tumwebaza. Annaye wekijja ku line ezo n'ebigambo biba bitono. Ate lwaki? Kyayagala kyengeejinga mu nnyonyi. I do. Mwebaza bambi. At holding there. Ate badogamba mugambe nti Sam ki? No, actually he's done well bambi. Onyumirwa n'ebintu byetudde. Do you take time n'obiraba? Nogamba nti Dr. Bossa on stage. Simuyita Dr. Bossa. Ffe kati ab'omulembe guno tulaba nti ye Dr. Bossa. Nerya Sam bagenda lijja luvannyuma. Simuyita Dr. Bossa. Ate naye era tampita Nakawunde. Mayita mannya gamu. Ampita Harriet. Lwaki? Twalinanga obubonyo obwo bwe twayitanga omwo mu group. Harriet gwe n'omuyitaani? Yes, omuyitaani. Samuyo. Oyinayo nga wookutte ku bano abakyala abatambula ne kansa bonna abasoomozebwa mu mbeera nga bwekyogedde. Kati ku side ya drama oyinayo anything like a plan eri abo abaana abato abaagala okukijoininga? Maybe academy, a training oba anything like oba okikwata ku baana? I think babeerayo abaana bali interested bambi babeere supported to grow ate balabe nti bakifunamu nti ate era bakiyagaliramu kuba okuba n'ekitone si kyangu. Ebitone ebimu bibeera very very celebrated nga balaba abaddusi bwe bawangula emedaali babawa those medals ate bakomawo ne babaaniriza. Kati naye mu Uganda I think bannakatemba ne ba musicians they are not celebrated from the top. Kitegeera nti tulina abayimbi bangi nnyo abalungi, tulina ne abazannyi ababaddewo for a long time. But we need to recognize them. Netugamba, well, before they die, let's recognize them. No tuba tukozeyo ka ceremony netugamba katuba tugenda kwebaza ababadde mu drama for a long time. Kati nga balaba ba Mariam Ndagire, ba Abe, ba Sam, they need to be recognized. Ba Alex Mukulu, ba abamu berabidde n'amanyi n'abayimbi ngabo basebata ba nojja ku generation zino kati abaliwo. Government are recognizing and are recognizing about this because now they've done something munsi yaffe
kubanga abantu bangi nnyo osanga bakyusiddwa abantu bangi nnyo baweereddwa emirimu n'okuyiiya si kyangu okuyiiya oluyimba si kyangu okuyiiya omuzannyo si kyangu sana tufuneyo enguudo olw'oluguudo nti oluba luyita Bossa Road, Nakawunde Road, Alex Mukulu Road, Mariam Ndagire Road, ne bwetaba luguudo oba something tugambe thank you. Ya National Theatre nga waliwo ebintu ebyo ebyenjawulo ebyo. Nga tulina museum mwogano gamba kati ng'Ebongereza there's a museum mwogano laba nti oyo muzanyi yazanya kino. Uganda twetagayo nafe akantu bwe kati wogano gamba actually 20 years ago nogenda museum nogamba eyali Nakawunde, eyali Eri Wamala. But once we die, we just vanish in thin air. Tebaddayo tujjukira. So ne wotuka ng'okivuddeko abamu tetulina tulirating okuleka nga tulabe interviews nga zino tufunye chance okulaba. Naye nga tewandibaddeyo history wabeera kept. Alex Mukulu produced a very nice play, 30 Years of Banana. It needs to be recognized until he did. So many things have been done by people, more art, but they haven't been. Simanyi oba kikolebwa mu ggwanga lino oba kyakolebwako ebbanga lyemaze nga siriiwo, but it should have been a yearly thing. Kwegamanga buli mwaka waliwo ekintu Abantu abo ekyenjawulo that event ey'okwebaza. Yeah. Kweri abamu nga bayimbye ennyimba naye nga tetukyamanyi na gye bali. I think I remember mwami we bamuyita mwami Mukaabya. He's been there. He's been there. Be bantu betulina okusiima ne tugamba mukumye industry ng'ekola ki. Ate ne basomesezza abantu bangi nnyo. Abayimbi bavuddeyo bangi nnyo, abazanyi bavuddeyo bangi nnyo. So let's recognize them. Or even at times for your case Katonda mulungi tugenze ffe okulaba ng'obulamu bulungi. Byokola birungi naye at times ogenda okulaba omuntu nga obulamu bwayonooneka bwonoonese nga yabula obulamu bwonoonese because there is no support, there is no help, there is no one afaayo oba wabeerewo association ng'eyamba oba something nze kyekyandibadde maybe ng'oba ekirala nti let's recognize those people nga omuddusi bwakomawo ne bamuwa omudaali gavumenti n'emwaniriza naffe batwanirize in a way. Sigamba nti batwe red carpet. No. I'm just saying just to appreciate. But what about the I think waliwo ekituuse nga art alaze nti wamaanyi nnyo mu ggwanga lino ne kyesanga maybe ba artists ne bayingira politics so kati politics nakiyingira mean that way. That's a personal thing. Oba bayingidde politics it doesn't stop them being artists. It doesn't stop the government or other ministry to recognize them. Yeah. Waliwo politics so ate n'ekirala eriyo era abantu ng'ojjako nti ffe tujjayo kye tukoze parts ezo ne ba directors abawandiika emizannyo those screenwriters nabo very recognized because they're doing something. Ng'omuddusi bwagendayo mu nsozi n'adduka naffe mu art bwe tugenda mu rehearsals ezo ne turehearsinga ne to spending a sleepless nights ne tujjayo ekintu. But because we don't compete on a wider platform ngabo gama tebawerayo Olympics, but we compete within here. Yeah. Kiba kikola. So wetutulia challenges personally ze wasanga back then okugezaako kubanga ate tuziretinga kubano ze basanga ezamu ebisere byozali ki challenges buli mwabera azifuna bwanjawulo ate interpreting a situation on your own or in your own circumstances. Kati wagamba nti challenges ezange ze challenges z'abantu abalala. So I won't base it into challenges nyingi nnyo. Nze kyensanga nga kizibu olenza kisanga nga kyangu. So yeah. So all in all balina kusindika. It is about kukola kyoze kukola. Yeah, and if you see something as a challenge, that means you're putting a hindrance in front of you. But see it as an opportunity that you can use to move forward. Yeah, every challenge comes with an opportunity. What we about here, but there's always an opportunity in it. So it's up to you to find the opportunity and then use that opportunity to move on. Yeah. Okay, so tugenda kwanga tukoma wano. Naye nga sinna kutera again soko bulira abakyala kuba kati batunulidde nnyo this time round. Weekuumye otyo okuba in shape. Kubanga zibiboogera bigenda ne biriretinga n'olowooza oli wadda nnyo naye ate wenkulaba nkulaba ate ngo you know. I think olabika bulungi. Thank you very much. I think kubanga nakula
siri muli wa mmere nnyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri okulya ekitegeeza okulya ennyo kibi. Okulya si kibi naye okulya ennyo kibi. Okuba nti oba ofunye essowaani y'emmere ng'emmere nnyingi nnyo. Of course oba olya nnyingi nnyo every day ate ereberegenda mu mubiri. Ekyokubiri sinza muntu snacking in between meals. Nti oba funye breakfast ate ndya chocolate ate ndya crisps ate ndya lunch. No, nfuna breakfast wange oba nfunye cereal ne fruit then nja kulinda paka lunch. In between nja kunywa amazzi. So I drink a lot of water, warm water. I do minimal exercises. Sikola zino ziri vigorous into nzikolera mu garden yange oba mu bathroom yange just to keep fit. And ngezaako nnyo obutalowooza wadde ng'omuntu naye ngezaako nnyo kugamba nti God is in control. Nesiga nnyo Katonda mugamba take charge of the situation. So newe sanga kufaanana wooti mwaka ku mwaka Katonda akuuma. Era ndowooza wali akuuma mu butuufu. Yeah. Oli mukyala musala. Nsaba nnyo. Oli mulokole mpozi? Ndi mulokole. Nkiraba muggwe. Neyanziza bw'oba okiraba. Kulaba n'entambula yonna ya kirokole n'engeri gy'oyogera. Omulokole atambula atya? Nze mba mulaba atambulira mwoyo, ayogerera mwoyo. Okay. Mwoyo y'omulaba nga yatambula. Buli kimu kirango kikolera mwoyo. Twebaze Katonda olw'ekyo. Amiina nnyera tusabe Katonda ayongere okutambuliza mwoyo. Oyina obaka bw'oyagala okulekera abana Uganda nga tuva wano? Kyowulira ng'oyagala abana Uganda? Era nja kuddayo ku bakyala, banaye abakyala ngende mwekebeze. Mmanyi olumu esente ziyinza okubula naye bw'oba okafunye genda weekebeze. Bwe banakebera amangu n'ofuna obuyambi ate ojja kuwona mangu. N'ekirala nti abakyala mwenna ng'oyiseko mu mbeera enzibu eyo si yenkomerero. You can still bounce back n'okomawo n'obeera bulungi. So nze wendi okuyamba n'okusupportinga where. Yeah. Okay, so mwebala okunkyaza. Thank you. Naffe tukwagala nnyo. Thank you. Era kutegeeza nti wewabeerawo kyonna ky'ogenda okulaba ng'otambuza mu Uganda tugenda standinga naawe. Thank you very much. Yes, okulaba nti message eyo tugipushinga eri omuna Uganda atulaba. So tubadde n'omukyala Nakawunde. Eryo terijja kuvaawo. Lijja sigalawo emyaka gyonna. Gwe twali tunyumyamukko naye mu mbeera ya nteekateeka nga mugiwulidde gy'alina tudde abakyala gwe mulamu omukulu gy'ali mu bulamu bwe okulaba ng'ate mwekyusa kansa abeere ng'ate munnaye mumusalako abamuyina muwangaale n'okulaba nti byonna bitambula bulungi eyo gye muwangaalira. Nze lujja ngenda saba Katonda abatukuumire. Emboozi ndoozegezezaako okulireetingamuko somehow abataamanya ebyaliwo back then mubitegedde kyaliko tudde mu birabye engera y'obusawo ngeri gyagikuttemu mu ggwanga erya Bungereza nabyo mubitegedde n'ebisingako ebyo banaabaayo ekyetaagisa tujja kuba nga twongera okukwatagana naye. Katonda bakuume ate paka program enaddako. Gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo. Bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage. Tumuyita drainage work. Kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki
ogiyingiza n'ogipakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gwo ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye